Ishi. Nange nkubako. Ngwe ntijirako babagambye yabwere. Pesa wo yange nawe togikwatirira bagamye njinagirese gikwatirira. Hati buzibuji. Tujje kyatulese kye tuba tuko. Kiche kyo kyokola. Nzija mugwa amagundi amakwawa nzija muze todanga mukunkwatiriya saga kunkwatiye bya kisirusiru. Todamu. Kati kambuze. Kiche kitulesa tokitegedde. No kitegedde nakugambye bwe tujja otandikirewo okuntekamu emikono oti onkwatirire. Bayina yabadde nakwayiti nayabadde nakwayiti saga kunkwatiye bya kisirusiru. Tuno kwesanga abagala nawe. Kweyisenga abagala nawe. Oyazze bwe tugenda okulaga ati twagala. Ate kati onokola practice di. Practice ya. Onokulaga ati tuli bafumbo. Tomanyira nawe. Ensonga nze nange sina kyenkwetaaza. Biraga mu kwogera se mu kukunkwatira. Nange sina nze sikwagala nange. Nenjaga ndaruhiseewo omulimu ko. Yawa wandi badde onjagala mukwano ze sisobola kwagala kuba ne bakumpeerako ebyapanga mu. Ojja kubeera nze kasonfiriza omulimu ojja kundaba. Tomanyira naawe nkugambye ebirala byonna bikole naye tonkwatako. Omulimu togwagala? Ngwagala. Era gwe gwatuleese. Era kugambye wani kampuni egabira bafumbo. Kati tunakweyisanga bafumbo. Ero no kushitegeera. Mukwogera si mukunkwatirira. Mbeera distance oli bwajja tweyisenga. Ate mbeera eno kati ati mbeera eno bano bagala. Omuntu ono kumune kunye. Making sure tufuna omulimu. Ati kugambye ngenda ku making sure tufuna omulimu naye nga tonkuteeko. It's okay. Naye nze nange sina kyenkwegoda. Yes sir. Chege. Mwende mu office mukama wange. Tonkwata kumwangwe. Kale kati gwe wafuna akadde yitirayo. Ojja kutu. Tonkwata. Yitirayo mwende mu office ngenda kubanga mu sorry naba client kankudire. Abakulu nga tusanso bala. Kale seo nawe bale kujja. Kale seo balire ddala. Kale seo. Ate no wedda ndieri mbadde simanyi nti waliwo abatuuse. Natwazedda sebo. Nsanyuse nnyo balaba. Tubayambe mu omulimu gw'ejjiriji mwade mulanga. Ffe abakubye essimu. Mama akubye essimu. Nokugamba tujje. Baba. Fayiro yaffe application file twagiweereza. Lindako. Ffe twayiseemu. Mwami ani? Mwami Zidolo Charles nseri betya. Yatuuka. Nsanyuse okulaba. Mwebale bambi kujja. Omanyi wakubanga oli bwomu bakama bange omulimu gwe baagala ekitongole kino kirina amateeka gaakyo baagala bafumbo era bwe tuli ekyo kirungi munnange omulimu gw'abafumbo kubanga mugenda kuba mukwasaganya abafumbo era kyova olaba baagutaddemu ssente nnyingi baagala abantu abatuufu kukola ki okukwasaganya abantu so nsanyuse okubalaba mwami Zidolo nsanyuse nnyo okulaba mugyebale gyonna obulamu butambula bulungi mutambula naye kiwerako kya mulimu gwokka era kasatu kufuna ate bugenda kwa butambulira ddala ate kasitoze n'omukyala awo kiba kiwedde kasitoba ng'ozze n'omukyala mukyala Zidolo wanjisebo obwongo nga kiki sanyu alina sanyu mulimu tandi omulimu mugenda gufuna mukyala Zidolo omulimu mugenda gufuna mukwano kazi mumaze ebibuuzo bino byebisinga obukulu byokka ekyobufumbo ekyo kyekisookerwako kati obufumbo mubumazeemu banga ki myaka ena emeka anajabayo twasooka tubeera nemyaka esatu kati ate nze nengenda mu mawanga amalala kati nenkomawo omwaka omulala gumu netuddingana kati gyegyena wagendako ebwesebo olwo ate omwaka guba guwudde okujjako ngaobufumbo mubugatudde naye muba temunasobola kugatulwa omaye omwaka gwesaaliwo ono omunda nga agubala mpola alabika aba akumiisinga bambi kati munaye omanyire avunzi omuntu bwoba omumiisinga olabanga obudde obutaliiwo bw'aba taliiwo kakati mulina abaana bameka? Abaana 8 8 kale
olaba ono munnange abaana baali 8 naye omu n'afa kati ono mukazi wange tagala nnyo mujjukiza yafa maama olaba mukama ekitonde kyabakuwadde kiba abakikuwadde era bw'oba obala nti wazaala abaana obala nti baali 8 omu n'akola ki omu n'afa ekyo tekirina buzibu ffenna lyekkubo tuba tujja kufa tukole ki munansonyiwa babuuza ennyo bino ge mateeka bakama bange ge baakola ki ekyo nno kye tuba tugenderera kumanya be mugenda okusindika mu bantu balina obuvunaanyizibwa baagalana kyenkana ki kuba ensonga gye mugenda okukwasaganya yakukuuma abaagalana nga bali omuntu ogwo okusomesa laavu kusomesa mukwano mulereko switati omulerako mulereko bambi otyo awo kati awo olaba bemusomesa nti bemusomesa bwe babalaba nga muli basanyufu nabo baba baki baba basanyufu erimu omuntu okimugamba batakitegeera naye bw'omukoleramu naye abamuki abamusanyufu kakati ekisembayo marriage certificate ebbaluwa ey'obufumbo tugyerabidde taata tugirina bulungi tetusobola kuba banamwe ate eyo yesinga okuba enkulu tujagireeta enkya tugenda kujeja tugireeta omulimu guno gwa mangu era enkya mubadde muyina kubanga kakati taata kankubuye ffe boolaba twagalana nnyo era kye twasookerako kukakasa bufumbo ebbaluwa eyo enkya mujje nayo bakama bange tebayinza kukkiriza kuba mulimu nga temunnakola ki mbagaliza akasente ako miliyoni 3 buli mwezi nga kuliko allowance buli omu z'emiliyoni 7 nga kuliko ne allowance ezi z'otobaze ogwo omulimu guba mulungi guba musaba kakati njagala basiibula mujja kuleeta ki certificate enkya ndyoke nzijuza ebisigaye mwenywegereko